ekigudde ku mukyala Dax Katero mu mawulire agavaayo si malungi. Ono yakwata ssente za Foot Soldier nfampe wa Bobwen n'azikuba ku mutwe milioni 7 era ba Foot Soldier bamwambalidde. Nkulu Dax Katero nkusaba otegeeze mukyala wo Momo 19 akwate ssente za comrade munnaffe Masaba Faustin ze yamuwa emiliyoni 7 ne ssente zigwamu titujja kukkiriza ate kubba comrade waffe ayagala enkyukakyuka. Momo usente bwange nabuleeta nembukuwa mu mutima mulungi buli kimu nkiina sente nga nzi receivinga ne audios nziina. I have everything. Kumakya mulire nti omusajja neetuze lwa birowoozo saagala mukere kumakya gende Masaba nga abadde talabika nga asobola okwetta. Soko likinge nsaba o subscribing bampita hanzi. Masaba gwetugerako Masaba Media yali musale nnyo mu kalulu aka 2021 ne ba Foot Soldier bonna be bamu ku basajja abakuba ekikopo nga basinzira ebweru gwanga era yali musajja ali ekata eyo wabula eyo nabi yakola ne bwe yakoma wano byamuzalira akabasa era amawulire gatandika okuma gagayitingana nti ono yali akwatiddwa yali awambiddwa byonna nga abaziba gwera wa mwabibanya. Omusango gwavunana Momo 19 kwe kumunyaga milioni 7 nga amusuubiza okumutwala mu nsi zinnagwedda ezo ez'abazungu. Kakati yazimuwa asobola okubanga amutaasa ate amujje wano bambi byonna nga amaze bikolako ng'akyali kata. Momo 19 yamulaga nti ekintu kirabika kinaatera okwedomola Masaba nga ajja ave kata awe bamukwata emyaka 6 gyali amaze akasente konna kakola milioni 7 gwali ku kyeyo. Njagala oteeka mu comment section ebadala Momo 19 ateeka okusasula Masaba. Omanyi munaye anaafa ayogera nga asaaga kakyagala ngende muwulire wizi nti omuntu yesse ne tukkiriziganya obuzibu bwali bubwo tebwali bwange. Why don't you give me my money? Ntuuse n'okujja wano byesandyagadde naye mbadde nkurespectinga ate nakurespectinga because omwami wo nti ali understanding, but I don't want us to go there. Ntaddeyo zi screenshots ezimu ku Facebook wano mbadde sinange ejensobola ziteekayo. Nawulidde abantu abamu nga baga nti simanyi mbula kameringa muganda wange ondaba sina budde bubula kameringa muntu olaba mulwanira bitali byammwe kati ate munnammwe ye mbasaba bannange nze sina maanyi naye nkimanyi nti nina abantu abasobola okulwana n'enfuna obwenkanya. Mwabagamba nti nayogeddeko ne bbaawe temumanyi mirundi emeka gye njogedde n'abantu abo ate ekirala eno ensonga teri ku bbaawe eno ensonga eri ku Momo gwe nawa ssente zange. Bagambye bbaawe y'omu ku bannyambako n'okubanga pasipoti yange ngiina oyo omukyala namugamba nga mpe pasipoti yange embeere nayo nga tanziramu. Ensonga Masaba Foot Soldier ate muba Foot Soldier bwe munkuba kyeyo akasente ako kazibu omuntu okunganya milioni 7 si kyangu. Kati Momo 19 konna yakakukumba agezezaako byonna wabula byonna buterire embeera bweti bweri ba Foot Soldier n'abali ku mwanjo ogw'omukulu President bonna bagamba nti Momo 19 kitegeeza Masaba musajja w'amaanyi nnyo mu struggle eno. Dr. Jose Chameleone Chadachi naye ayogedde obulamu obumuluma obulwadde obumuluma yes obulwadde obumuluma bwatudde era maasawo naye nsaba omwemu ku kadde Chameleone Doctari Momo 19 abawala abalungi lwaki mukuba empoole. Momo 19 agadambi kado mukawe Momo 19 Momo 19 munaye tukuwamu akatiibwa nkyoli mukazi wa Foot Soldier munnaffe Dax Katero naye gwani atatya kulya kasente ka Foot Soldier. Momo gwani atatya kulya kasente ka Foot Soldier. Muganda waffe nga tumaamira nkujjukiza totutwala mu kukubanja Masaba muwa akasente ke totutwala ku kukubanja Momo tubanjiza Jeno Museveni obuwanguzi bwaffe emyaka 5 bweddu tumamirira Momo fe boyagala okwesimbamu boyagala okubba. Boy.
mukyala wagezeeko omubba okutwala ensimbi ze amuddize ssente ze kubanga teyalendalinga saavisi za visa ze yamusuubiza ssente n'azirya nga tazimuddiza mukyala mumo 19 nga nenda bugisimufungize bw'oba osobodde okubba omuntu ali somehow popularly known nga activist ate nga ali related mu belief ya bbaawo nti munankyukakyuka kitegeeza abatayina batamanyikiddwako wadde abantu abawera 1,200 mu Uganda obakoze otya omukyala ono ye Momo 19 mukyala wa Dax Katel omuyimbi munankyukakyuka ne ole mukyala we mukyala gwe ngenda kukusaba nga nda bugisimufungize saagala nnyo kola violence olwayo lunaku lwakutaano nkuwadde mpaka lwakusatu ng'okutessereza omwami ono zimuwadde otherwise bw'otazimuwa ngenda kukuteekako droni zange nyinza n'okuleeta abalala abewabba abatamanyikiddwako muwendo n'ebintu ebira n'ebikuba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuveda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu bangi gye bali nsamusiikeko okuba kino njamukikwate bulungi. Bantu bangi gye bali bamanya nti ndi mulwadde naye buli omu n'afumiitiriza buli omu n'ateebereza naye nga teri amanyi kituufu kirali kino makabeera. Nsooka okwanjula of course baga nti ebyobulwadde bwa confidential naye tetwatuuka family mulimu bisobola kwesigaliza bw'omu. Obulwadde bwali bunuma era obulwadde bwadde bumwonyabonya bwe buyita pancreatitis ke bayita akalulu ensuubira mu Luganda nga omutawaana guli nti ebibuleeta obulwadde buba bingi nnyo. Stress abuleeta, waliwo obujja obwa DNA nga luli mu lunyiri lw'abantu, waliwo obwakuba nti omuntu anywa omwenge naye abantu baaganya okwesibwa ku ky'omwenge kuba kye balinamu interest naye abasawo bagamba bakugu bagamba nti bibuleeta bingi nnyo so butawummula butalya bulungi butalya mu budde era obulwadde obwo bwannuma bwantuusa ku mbeera nti pancreas yange nga teproducinga enzymes zimala kugoya mmere nfunemu ekiriisa ekiva mu mmere. So bakwano bange obudde bwansanga embeera ng'omwagiraba ne ba-admitting e Nakasero hospital. Maama wange ne taata ne family mwena mwaliwo beebaza bwe twabeera e Nakasero abasawo bakola omulimu mulungi nnyo tweyansiza nyo etaaba eyo ng'olwadayi abasawo baagezaaku